we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nkwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi lunaku lubeera lwakutaano gwezikuwona saa mukaaga kwakera dakika mukaaga ku makya emisana gya leero wano Uganda, abamu gye muli kawungeezi, abamu misana, abamu bwakakya, abamu mugenda bugenzi ku mirimu, naye okusinza ino gy'osinzidde okubanga otwegaseeko tukwaniriza nate okubanga nate otwekumidde. Tuli butereevu ku pages zaffe ez'enjawulo ku The Alternative Uganda Facebook, TikTok TV Facebook, oteka ne Kizza Besigye Facebook pages. Oba osobola okufuna butereevu. Then ku YouTube osobola okufuna ku The Alternative Uganda. Butereevu eba interface. Era nga Dr. Kizza Besigye mwali nnyo okubanga atwegattako okutunuulira ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye gwe wenna afunye ebirungi tukwebalizaako era gyoguza wamu naawe obuwanguzi bw'ofunye. Tukimanyi nti si kyangu mu Uganda ya leero okufuna obuwanguzi bwonna, naye twebaza Katonda akusobozeseza okubanga okufunye. Naawe ali mu mbeera y'okusoomoozebwa okusoomoozebwa, naawe tunyura wamu mu mbeera eno, naddala mu biseera bino nti abazadde bangi abaana mukyalemeddwa okubaza ku ssomero, naye nga tusaba Katonda asobole okubanga abagumya oba nga abayisa mu mbeera eno. Olunaku lwaleero tulina ensonga nnyingi zigenda okubanga tuwogerako, tutunuulira engeri gye tukuttemu ebyenjigiriza by'eggwanga Uganda, naye nga kuno tutunuulira infrastructure oba ebizimbe nga tunatuukana ku quality gye efulumizibwa, naye abaana baffe gye basomera masomero ga gavumenti ag'enjawulo tujja kuba tukitunuulirako. Then tunuulire ku gye tukwatamu compensation mu mbeera embeera ya disaster oba ebigwa tebiraze eri abantu baffe. Nti tukizuuliddwa weekanga ng'omuntu bamujja Embaale ne bamutwala culture y'enjawulo totale, ne bamutwala mu Banyoro nga tewaliwo connection, naye ng'ate abamu bagamba nti oba oli awo mu bitundu byennyini ebyo katugeze ng'Abagisu gavumenti bwe yali busobola okugula n'eteeka bano abantu ne baba nga tebafulumye culture zaabwe tebazifulumye newankubadde teba yakweyagalira. Naye tunaddala nga tunuulira ekiteezi nti tulaba abantu b'ekiteezi baba compensating obukadde 2, naye nga balandodi babasuubiza nti oba oli bagenda bagulira awantu awala ennyo okuva wano we bali mu Kampala oba wano e Wakiso. So y'ensonga ejja kuba tunuulirwamu nnyo. Tujja kutunuulira ensonga ya census esitudde emitima n'emmeeme gy'Abannayuganda okwewanika olw'okuba nti ebibalo bino tebimatching oba tebikwatagana bulungi, ekireeseewo obweraliikirivu nti oba oli awo Bannayuganda bye bazze baluwulira be boogera nti waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga kagenderere okukweka amazima eri Bannayuganda, kubanga tukimanyi bulungi nti ebibalo bino bwe bibanga bituufu biyambako enteekerateekera entuufu, naye Bannayuganda abalibwa
ekikwatagana ekivunaanyizibwa ku kubala abantu kyejjusa okubanga kyabirizi nga birimu ensobi tujja kutunuulira ensonga ey'okwoteeka oba oliawo n'amefuga ge Uganda ag'emirundi 62 amakulu agakirimu ebyayogeddwa oba ebisobolebbwa omukulembeze w'eggwanga ng'ali e Busia nga tukuza amefuga ag'enkaaga naye Sabyuma kampe video ya NTV nga era essomero lya Kasubi wano Kampala bwe eraliikiriza ng'oba oliawo abaana bayinza okufuna obuzibu ssaawa yonna naye nga gavumenti oba Kampala Authority tefuddeyo anirira newankubadde agamba nti bawandiise ebbaluwa ez'enjawulo ekitadde okweraliikirira nti oba oliawo ekyagwa ekiteezi oluvannyuma bannabyabufuzi ab'enjawulo okuwandiika ebiwandiiko bino naye nga tebafiibwako nti oba oliawo kyantuuka ne Kasubi abaana baffe okufiirwa obulamu naye ng'ate ensonga bazze baziraba. So Sabyuma tuwe essomero eryo ery'e Kasubi embeera gye irimu. Bw'otuuka ku ssomero lya Kasubi Family School eryakazibwako Nakyekoledde erisangibwa e Kasubi mu ggombolola y'e Rubaga oyinza okulowooza nti lyaggalawo dda era kifulukwa. Kyokka munda abayizi gye bali era basoma era nga bw'obabala abalamu bawerera ddala 7. Abaana bangi buli omu atudde ku munne. Ebizimbe mwe basomera essaawa yonna byandibagwira kubanga bingi byamenyebwako oluuyi abasomesa ne batetenkanyizaawo emiti n'ebibaawo. Wabula nga byonna byekuusa ku kusengula akatale akaali e Kasubi ku bitaala okuwa ekyanya kampuni eddaabiriza oluguudo okukola ogwayo. Abazadde wamu n'abakulembeze mu kitundu kino baludde nga beemulugunya olw'embeera ebizimbe bino gye birimu. Twakowa okusaba oba tebaliraba n'ebizimbe bisanyizeewo ddala tumanye essomero lyavaawo. Tuze tugiyisa mu kanso nga tuyimba ekintu kye kimu naye omuntu omuva eri n'alimba nti Kasubi temuliimu baana essaawa eno ndowooza mukyerabiddeku. Bano balina okutya nti abaana essaawa yonna bandifuna obuzibu singa ebizimbe bino bigwa. Executive Director tetugenda kukkiriza kulaba ebintu ebyatuuse ekiteezi bituuke ku ssomero lyaffe erya Kasubi Family. Essomero liratera okuwa, essomero lirimu cracks. Ebizimbe bisobola essaawa yonna tuli mu sizoni ya nkuba n'abaana bangi abaana beenyigiriza zonna ezo ndwadde. Ne bakkansala abatuula ku kakiiko k'ebyenjigiriza mu ggombolola y'e Rubaga bayitiddewo okubirambula. Ng'essomero lirimu abaana olwaleero 726 nga babawaddeyo babasaddaake nga bwe mwalabye ekiri ekiteezi kyennyamiza. Yensonga lwaki tusitukidde wamu ne bannaffe bano abakulira ekitundu kino tujje twekubira omulanga KCCA tugiteekeko amaanyi. Omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabine atubuulidde nga bwe waliwo enteekateeka z'okuddamu okuzimba essomero lino. Abazira kisa bannaffe partners aba roofings era kati wetwogerera plan bazikubye dda tizirindiridde okuyita mu physical planning ne building control committees okulaba nti baziyisa okubako ebiwabulwa mu ngeri gye zandibadde zikubibwa tulyoke olw'essomero tulyoke limenyebwe. Ndowooza nga omulungi olabye essomero embeera lino lye lirimu era nga wano wetutandikira omulamwa gwa leero naddala ku nsonga y'ebyenjigiriza. Ku mulundi guno Dr. abadde ajja ayogera ku mutindo oba quality y'ebyenjigiriza naye nga tutakonaako nnyo ku infrastructure oba ebizimbe nti tubadde tutunira nnyo ebizimbe by'omu byalo nga bibiri mu mbeera embi oba oliawo ng'omuntu agamba nti gavumenti oba amaaso gali wala nnyo okulaba bino naye ku mulundi guno tusembedde tuli mu kibuga Kampala mu makati g'ekibuga Kampala. So wano wenjagale okusooka ddala Dr. ye okusinza bwalabye vidiyo eyo ye nga Munnayuganda era nga omuzadde azze ng'agobera ensonga zino kyalina okwogerako ku nsonga eno nga tunagenda so deep muyo. Dr. vidiyo ogirabye era nga ensonga ogirabye nkwaniriza namusaako omulabi waffe tandikiraawo. Webale nnyo Arnold era nebaza Digital TV okunkyaza nga bulijjo. Balamusiza mwenna abamaze okutwegattako olwaleero
yonna yonna gye musinzidde kuba naffe era nange njagala kwongera eddoboozi lyange ku eryo erya Nord ku bakulisa byonna bye muyitamu ebyangu n'ebizibu n'okwongera okubasabira nti mu mbeera enzibu gye tutambuliramu ffenna mu ggwanga lyaffe mwongere okubiyitamu obulungi. Mpozi nga sinaba kukwata ku nsonga Arnold gy'ayanjudde ey'essomero ly'e Kasubi n'embeera gye lirimu, nzikiriza nsooke nsabire abaana baffe bonna abagenda kutandika ebigezo mu wiikeeni ejja era nga ye season bonna abalimu ababadde beeteekateeka mu ngeri zonna mu kusoma kati waliwo ebigezo ebigenda kubanga bikyusa embeera zaabwe mu ngeri nene nnyo kusinziira ku ngeri ki gye binaayitibwamu. So abo be baana abali mu kyamusanvu, abali mu senior 4 n'abali mu senior 6 nga bonna kati boolekedde okukola ebigezo. Mwenna njagala okubasabira Mukama yongere okubanyweza, kubagumya, kubawa okutegeera n'okukola ennyo, kusoma mu kadde kano akasembayo kulaba nti ebigezo byonna mubiyitamu. Mbaagaliza mwenna newankubadde muli mu mbeera ezo ze musomeramu enzibu, naye tusaba nti Omukama ajja kubayamba mufune obuwanguzi mu bigezo sizoni y'ebigezo eno gye tugenda okuyitamu. So mu mbeera eyo njagala okusooka kwongera okulaga obulumi obw'amaanyi. Omuntu yenna alina abaana n'ayagala ensi, kubanga ensi nga bwe nzize nkyogerako, ensi yonna ezimbibwa okumanya n'okutegeera kwe muzimbye mu bantu baayo, era ng'okumanya n'okutegeera okwo kutandikira mu kukuzimba mu baana b'eggwanga. Abamu babayigiriza wabweru w'amasomero, naye ekkubo erimanyiddwa eritendeka abaana okufuna okutegeera n'okumanya mu ngeri eyeesigika kwekwo okukolebwa mu masomero. Kati ekyo okukikola era gwe mulimu ogumu ogw'enkizo ennyo oguteekeddwa okukolebwa gavumenti, kubanga tosobola kusomesa buli omu, kusomesa abaana ababe. Obusobozi oba tobuyina, oba tosobola kumanya n'abalala bye basomesa bikwatagane okubanga abantu bonna batambulira mu kutegeera okwenkanankana. So education, ebyobuyigirize gwe mulimu ogumu ogw'enkizo ennyo oguteekeddwa okukolebwa gavumenti. Nabagamba dda nti omulimu gwa gavumenti kwe kutegeka n'okukola ebyo omuntu byatasobola okwetegekera n'okwekolera sekinnoomu. Oli byaba asobola okwekolera ebyo ate gavumenti tesaanye kubiyingiramu, kubanga ebyo buli omu kimukakatako okubyekolera.
osobola okwezimbira ennyumba, osobola okwetegekera emmere ewawaka, osobola okwekolera ebintu ebimu by'olinako obuvunaanyizibwa ng'omuntu, naye tosobola kwerimira oluguudo kwonoyita kubanga n'ettaka gye luyita siriryo. Ebyo gavumenti, so waliwo ebya gavumenti byeteekeddwa okukola ne byetateekeddwa okukola. Kimu ku ebyo byeteekeddwa okukola ate nga ekyobooli kyensuubira nti kyekisinga n'enkizo mu bintu ebirala byonna, mpozi kyenkanankana n'okukuuma abantu security y'eggwanga n'ebyobuyigirize by'ebintu ebikulu ennyo, n'ebyobulamu by'ebintu ebikulu ennyo ebiteekeddwa okulabirirwa awamu, kyekiteesaawo gavumenti. So okusanga nga gavumenti weetuula, essomero ly'otulaga teriri kalamoja, teriri bundi bujo, yogamba nti wala nnyo eyo n'okutuukayo kiba kizibu, terirabika, riri wano wennyini gavumenti weetuula mu capital city, ekibuga ekisinga obukulu mu ggwanga, essomero eriri kumpi okutta abantu we liri. Abantu bakuba nduulu, naye abandi badde bakikolako n'enduulu basobola okugiwulira, baliwo bakuba enduulu ey'omumwa osobola okugiwulira, oba olina kasero mu State House, oba oli Ntebe, oba oli mu KCC, osobola okugiwulira. Naye n'osanga ng'essomero lifaananako bwe lityo, kiba kikutegeeza embeera y'eggwanga lyonna gye litambuliramu. Era buno bwe bubonero, ke kamu ku bubonero obukulu obulaga nti tuli mu ggwanga eritakyasobola kutambula kulabirira abantu baalyo. Kubanga twogera ku gavumenti eyaakamala mu buyinza kumpi myaka 4, kiweza 39, nga ye gavumenti ye be bantu beebamu abakulembedde eggwanga lino myaka gino gyonna, naye nga we batuula eyo y'embeera gy'osangawo. So kyakwennyamiza ennyo okwesanga nga abaana baffe bali mu mbeera bw'etyo. Naye wano by'otulaga bizimbe bikaddiye, bimenyesemenyese, era bya bulabe eri abo ababibeeramu. Naye jjukira embeera esinga n'eyo ennyo esangibwa buli wamu wonna mu ggwanga lino, gy'osanga nga enkuba bw'etonnya tewasobola kuba kiraasi, kubanga kumpi abaana bonna basomera wabweru wansi w'emiti, tebalina butebe we batuula, batudde ku mayinja bafunye bulooka, atuula ku bulooka y'entebe ye, talina desika kwawandiikira, kitabo kiri wansi mu ttaka oba ku maviivi oba wa. So okusooka facilities abaana mwe basomera kikulu nnyo ku ngeri ki gye basobola okusomamu, environment mw'otuula. Osanga ffe nga tukyasoma mu kiraasi ezo eza wansi, mu masomero gaffe twalinamu n'ekiraasi ezitaalinamu sementi, naye naye abasomesa
nga bazirabirira okulaba nti ziri mu mbeera ennyonjo esingayo, zirabirirwa bulungi, ziyonjebwa bulungi, era nga waliwo n'abajja abalambuzi abajja okulambula amasomero okulaba ddala ddala ba inspectors okulaba ddala ddala oba embeera baana mwe basomera esaana. So wano we tutuuse simanyi twatuukawo tutya okusanga nga luvannyuma lw'emyaka 62 amasomero gali mu mbeera bwetyo. Nabadde mu programs ez'enjawulo ze twabaddemu mu meefuga gano nga nzijukiza abantu nti abakulembeze abaatwala eggwanga abaafuna obukulembeze nga tufunye obwetwaze 62 bakola program nga eyimiridde ku kusosowaza ebintu bisatu. Ekisooka ebyobuyigirize, ekyokubiri ebyobulamu, ekyokusatu obwavu, nga baagala kukola ku nsonga ez'essatu. Era ne bakola kinene nnyo mu myaka emitono ng'eggwanga terinatandika kutabanguluka. Ne bazimba amasomero mangi agazimbibwa okuva 62 kutuusa mu 65 bateekawo puroguramu ezimba amasomero. Era ezimu puroguramu zagenda mu maaso okutuusa ne gavumenti we yaviirawo 71. Okuzimba amalwaliro, kuzimba biki, kuzimba amatendekero g'abasomesa, kuteeka mu masomero ago ebyetaagibwa ebiyamba abaana okusoma nga bwe mbadde njogerako furniture, teaching aids, nga mwe muli ne blackboards n'ebikozesebwa kuwandiika, ebikozesebwa ku demonstratinga, kulaga omusomesa kyayogerako n'ogamba nti oba oyogera ku A, E, I, O, U, balina ebipande nga biri mu kiraasi bakulaga A nga bwefaanana, E nga bwefaanana, era ng'ogiddamu oyina ebipande. Kati ebipande tosobola kubitimba mu miti ne bwewangu ndibadde nabyo nga bakulaga A nga bakuwa n'ekifaananyi kigitambulirako, oba Apple ng'olaba n'ekifaananyi kya Apple nga bwekiri ekifaananyi kya. So teaching aids nkulu nnyo mu kuyamba omwana okutegeera n'okumanya kye bamusomesa. Ebyo byonna biteekeddwa kubanga birina pulaani. Ng'olina pulaani omanyi nti abaana abali mu primary 1 benkana bwe bati, beetaaga kiraasi bwe ziti, kiraasi ezo zeetaaga kubeera mu bifo bwe biti kusinziira ku bungi bw'abantu. Era kyekitandikira eri ku census gyokoonyeeko okusinziira ku census eyo okoze pulaani evuddemu budget evuddemu emirimu egikolebwa eginaasasulibwa budget eyo, ebintu ne bizimbibwa. Kati kwesanga ensobe emu ku zaakolebwa yali ku ngeri ki UPE yennyini ne USE gye zaatandikibwamu, kubanga era luvannyuma lw'okulaga nti kyetaagisa tukoze campaign, abaana bonna bateekeddwa okuba nga basoma. Ministry of Education neekola plan esobozesa
okulaba nti abaana bonna basoma. Mwaka ogusooka tukole bwe guti, mwaka ogwokubiri tukole bwe tuti, mwaka ogwokusatu tukole bwe tuti, kyetaaga ssente bwe ziti. Ebyo byonna mu kifo ky'okubigoberera, pulaani ekoleddwa mu kifo ky'okugigoberera, kubanga Mwami Museveni yali ayagala atidde nti bagenda kumuwangula mu kalulu, tafaayo, pulaani gy'atambuza n'alangirira nti kati kutandika n'enkya abaana bonna mugende ku masomero agataliiyo. Masomero agataliiyo. Anti ne bana tewaaliwo nteekateeka yonna yakumanya abana bavudde kubanga wali toyina records ezikugamba nti ono abana bakoma wano. So ogamba abaana bonna. So ye nga kyatunulako asigala atya mu bukulembeze. So si eggwanga litambula litya. Era nze neewuunya owulira abantu abamu nga ayogera ku Museveni n'ateekako ne statesman. Statesman y'omuntu alumirirwa ebya bonna era n'asobola n'okweggyako ekikye nga ku lw'abalala. Y'ono assa ebyabalala kwerwanako. Tosobola kubeera statesman. Yawayo obulamu bwe n'agenda mu nsiko n'alwana n'ajja. So ekyo kyandikomekeze kubanga kyeraga nti yagenda mu nsiko alwane awambe eggwanga ku lw'ebibye. Kubanga obwa statesman bwandirabise kati ng'afunye obuyinza n'asosowaza ebyabalala so si kwebeezaawo ye mu bukulembeze. Ekyo kye kyamuggyako okubeera statesman n'afuuka era mafia leader. Kubanga ba mafia leader bwe kityo. Mafia leader kigambo ki? You see, mafia leader oba ne mafia yennyini yeeyo ekola byonna byeraba byesobola okukola okwefuniramu. Nga tofuddeeyo abalala kibayisiza kitya kasita gwe ofunyeemu. Tewali kirala kyonna kyakoze okuggyako ekyo. Era mafia leader kinene bw'oba okirengejja okireeseemu. Nkigenderedde kibe kinene kubanga kyenkanankana n'ekizibu kyenyonyolako. Kinene nnyo Mwami Museveni kyakoze eggwanga lino. Kinene nnyo. Era kyenkutegeeza nti ebizimbe biri bwe bityo. Si kyekyo kyokka. Wetutuukidde so amasomero ssente teziteekeddwa mu masomero okwenkanankana n'obwetaavu obuliwa mu masomero. Infrastructure kuzimba waliwo n'ebitonotono bye baazimba. Tibawadde zi contracti abantu bazimba amasomero ge bazimbye ge gamenyamenyeka nakati. Kubanga quality standard zebaga obubbi nga bazimba essomero nti lya bukadde 5 naye ng'ebina baabibba. Temuli siminti bazimbye, temuli siminti, temuli kiite, amabaati bataddewo kibuyaga bwejja bwonna nga bumenyeka buvaawo. Essente bazibbye. So ne gy'olaba nti bazimbyemu amasomero naggo mafu. Kiringa enguudo z'olaba tibataddewo oluguudo enkya lufu terukyaliwo. Ssente bazibbye. Kyenkutegeeza nti so tebafuddeeyo ku bulungi bw'ensi. Bafuddeyo ku byabwe okweyagaliza. Oba tuteekawo enkola n'etteeka nti bannabyabufuzi n'okuba na ssomero kubanga bannayuganda abamu bagamba nti oba oli awo bannabyabufuzi okubanga balina amasomero bakikola kigendera okutaatanaga gavumenti agabwe gasituke. So you see sikya bannabyabufuzi okuba n'amasomero kya public
ebyawamu eby'abantu kyenda kutegeezeza nti gwe mulimu gwa gavumenti obitunuulidde otya. So kubanga nakugambye nti oteekwa kuzimba bizimbe, oteekemu furniture, oteekemu aids ebiyamba abaana okuyiga, olwo olyoka okwate ku kisinga n'obukulu abasomesa bennyini. Omusomesa anaawa abaana bye bayiga ne basobola kubiyiga. Omusomesa atendekeddwa atya, embeera ye eri etya emusobozesa okukola omulimu gw'alina okukola. Ebyo byonna bw'obigoberera osanga nga ebyobuyigirize mu bugenderere bisaanyiziddwawo. Wano gw'ogamba nti siyita Mafia azimbye mu byobuyigirize enkola eyakolebwa bakabulu mu South Africa, apartheid. Waliwo education apartheid. Bani Uganda. Yes. Abakulembeze teri ayina mwana mu ssomero lya gavumenti. Abakulembeze teri alwalira mu ddwaliro lya gavumenti. Kati ekyo kikulaga nti eyo gavumenti tekola bye yeenyumirizaamu nti eyagala erage nti tukoze birungi. Kubanga singa obadde otegeka ebyobuyigirize kyandikuwadde essanyu okwewulira obulungi nga n'abaana ababo mwebali. Era so yensonga lwaki busente butono nnyo obuteekebwa mu masomero okulabirira abaana baffe abasoma. Mbadde nkyogerako wano nti abaana mu primary babadde babawa buli mwana eza capitation esente ezirabirira omwana mu ssomero siringi 7 omwaka, ze siringi 2,000 mu nga mu 3 etaamu ezinaalabirira omwana 2,000 ezitagula na kikomando kimu. So zowadde zisomesa omwana naye ababo obatute gye basasula obukadde ate ng'obujje kwabo b'okolimidde bo bagende eri z'obajjako gwe abaana ababo basomeseza awalala. Ye apartheid. Abantu ab'enkula eyo abakola ebintu bwe bityo n'ogamba nti okumuyita nti ayina enkola eya Mafia nti kinene. Singa nsobola okufuna ekinene ekisinga ekyo emirundi 1000 kyenanditaddewo lwakuba sikiina. Kubanga kiba kitegeeza nti okoze pulaani ey'okutta eggwanga pulisaanyaawo. Wano mbadde mbategeeza nti Mwami Museveni eyazaalibwa n'akulira mu maka amaavu nago yasobola kusomera mu masomero malungi aga gavumenti agaasomesanga omwana ow'omugagga, owa minisita, owaki, owa gavana bonna nga bali mu kiraasi y'emu. N'asingayo obwavu bonna bali mu kiraasi y'emu. Kusinziira ku kitone Katonda kyakuwadde ng'omwana omwavu ate n'osanga nga yali ku ntikko y'ekiraasi. N'agenda mu maaso nga zi districts nga ziwa basare. Omwana n'asoma n'amalako era n'asitula abantu be nabo n'abajja mu bwavu. Mwami Museveni naye bw'atyo bwe yasoma n'agenda mu ssomero avudde mu maka maavu n'asobola okusomera mu masomero amalungi n'agenda waggulu kutuusa bwe yatuuka mu university. Kati era abantu be bonna owulira kati atwala abalambuzi kumulambula n'ababe nga bw'abajje mu bwavu. Naye nga ekyamugjayo ye nga tanajja balala mu bwavu enkola
eyali eyenkanyankanya abantu bonna nga basinkanira mu ssomero. Kati gye yasomera mu Mbarara High School mu Ntale, singa Katonda muzaayo n'afuuka mwana muto nga bwe yali, takyasobola kugendayo. Olwaliro ku nkola gy'ataddewo ye takyasobola kusomera gye yasomera. Ekyo kye kikulaga ettima enkola egezaako mu bugenderere okusaanyaawo ebyobuyigirize. So nze seewuunya ekiri e Kasubi tekigenda kukyuka, era nga bwe nkugambye Kasubi weewaawo eri bwetyo, naye mangi agali bwe gatyo ga Kasubi mayitirivu agasinga. Kasubi erabikako kubanga nakugambye nti eri mu kibuga. Waliyo amasomero agali obubi ennyo ennyo ogw'osanga gonna nga abaana, era singa nategedde program nandibadde mbaleetera ebifaananyi by'amasomero byolaba abaana embeera ze balimu naawe n'okaaba. So Doctor, mu mbeera eno nga tuwunzika ensonga y'ebyenjigiriza tolinaamu wosobola gamba nti kale newankubadde wano wabadde wakyaganya ebyenjigiriza naye obukulembeze bwa Museveni bwayambako kino, kubanga otunulira batugamba nti obutasoma bukendedde nnyo ku mulembe guno bugeraageranya n'emirembe egize gibeerawo. Tewaliwo kyosobola kutunulamu n'ogamba nti kale twesibe kukana akatini newankubadde ebinene ebibi bye bingi. You see, ekyo ntera kukiwulira abantu nga bambuuza noonye mu bibi Museveni byakoze akalungi kakoze nkajjeyo mugasi eno mulimu kino. Ekyo si kyekikulu. Si gavumenti eyina kuvunaanibwa okukola kyeteekeddwa okukola nannyo mu bantu bejjako emisolo. Tosobola kugamba nti nkuleese ng'omukozi wange awaka n'oyonoona olusuku n'okola ki bwe mba nkugoba n'ogamba naye mu lusuku lwonna temuli ttooke n'erimu ly'osobola okulya. Sakuleeta nedda, nakuleeta otereeze ebintu byonna byenkusasula otereeze. So obwo bwe buzibu, naye you see obuzibu businga nnyo ku ekyo kye tukyayogerako ku masomero, era ndowooza tujja kukyogerako. Embeera y'eggwanga lyonna n'amasomero mwogasanga yenyamiza eri ku lulengo olwandibadde nga lusitula eggwanga lyonna ne ligamba nti kiyitiridde. Kyesinaba kutegeera lwaki abantu butamanya embeera gye balimu, nti balinze kuziikibwa ng'ab'ekiteezi nga tebale, kubanga n'ab'ekiteezi bawangaala ne kasasiro oyo okumala ebbanga eddene nga tebamanyi nti ejja kubatwala. Ziripooti zawandiikibwa ab'ekiteezi sirowooza nti bazimanyaako, nti babawandiikako lipooti nti kasasiro ali kumpi kubabika. So oba oli awo ne bannayuganda y'ensonga lwaki nzija ku mikutu gino nkube enduulu bazuukuke bategeere nti bonna gye bali kasasiro ng'ow'ekiteezi agenda kubabikkirayo w'amasomero, w'obulamu, ebyobulamu, wa buli kimu agenda kubabika. agenda okubumbuluka singa tetukola ekyenjawulo okwetaasa, eggwanga lino lijja kusaanawo. Tukyogedde tukube enduulu, awulira awulire, atawulira
atagamba nti ate tewali yakuba nduulu. So Dr. ensonga ndowooza abannayuganda bagifunye bulungi era ndowooza bafunyemu ekyokuyiga. Dr. waliwo nga tunagenda ku nsonga ndala waliwo tugiyite family breakdown oba social breakdown nti defilement oba okusobola ku baana abataneetuuka kweyongedde nnyo, simanyi oba kweyongedde nnyo oba kuba nti waliwo emikutu egisobola okwongera okuba exposinga, naye gye tukomye okufuna bannyinaffe nga beetunda, gye tukomye okufuna n'ab'eŋŋanda okwekakatika ku baana abataneetuuka. Si kirungi newankubadde niwata wa Luganda si kirungi ekyo tukivumirira, naye tugenda okulaba nga taata omuto oba taata mwennyini azaala omwana yeekakatika ku kaana kaaza katanayetuuka, n'osanga omusajja omukulu asobeza akaana ka myaka 3, myaka 5, myaka 10. Dokita, gwenga omuzadde ki kirina okukolebwa okusobola okukomyawo family fibre ewa ekitiibwa abaana bano? So kirinaako bukakafu embeera gye kirimu olwaleero oba kyeyongera, bwe kiba kyeyongera ku lulengo ki, kyeyongera wanawa mu ggwanga, kubanga n'eggwanga osangamu ebintu bya njawulo okusinziira mu bitundu mwoli. So siina bukakafu, siina information ensobozesa okuddamu bulungi ne mu bujjuvu ekireese embeera y'okwonooneka kw'empisa mu bantu baffe, empisa n'embeera y'obutonde n'obuwangwa abantu mwe bandibadde nga bawangaalira. Naye waliwo ndowooza ebisobola okulaga bino byonna byoyogerako gye biva. Kusooka alipooti yafulumibwa gavumenti nti abantu obukadde 14 balwadde ba mitwe. Balina obuzibu ku bwongo ku mitwe. Eyo bweba alipooti ya gavumenti mu ngeri ennyingi, kubanga tugenda ne kwogera ku census, osanga nga tejjayo kyonna kyandibadde kivaayo, kubanga enkola ya records mu ggwanga lino nafu nnyo. Records zivaawa, ezo ze balina zivaawa, ziva mu malwaliro, ziva mu kubanga n'amalwaliro ag'emitwe tegaliiwo naki. So osanga kisinga naawo. Naye katutwale ekyafulumibwa gavumenti kyennyini nti obukadde 14, kitegeeza nti buli muntu omu, buli bantu 3 boolaba omu mutabufu wa mutwe alina obulwadde obw'omutwe. Ekyo kiba kinene nnyo, kubanga n'ebyo byoyogerako ebyokusiiwuuka empisa nanye ebikwata ku sexual violence birina akakwate n'embeera z'abantu mitwe gyabwe nga bwe giyimiridde. Kati ekitabula abantu emitwe kyo kiki? Ekyo kyekikulu ennyo ekyetaaga tooki okukijjayo, kubanga amaka ge gandibadde musingi gw'eggwanga nga abantu n'obuntu bulamu buzimbirwa mu maka.
taata ne maama ne bakojja basenga bani bonna mu famire nga balera n'okuzimba empisa mu baana baabwe ne bakula nga bamanyi ennono bamanyi empisa bamanyi enneeyisa mu mbeera za njawulo. Kati amaka bwe gasasika nga bwe kyeyongedde ennyo myaka gino kitegeeza nti abaana abakula betusinkana kati nga bakulu tebakulidde mu kugunjirwa n'okulabirirwa okw'amaka. Beekuzizza ku nguudo mu ghetto beekuzizza bokka bokka nga tewali abalungamya ate mu mbeera ebanyigiriza nga balina okuba kulwanira ddala balina okwerwanako okw'enjawulo okwebeezaawo nga bato. So ebyo byonna ekibivaamu kyekyo kyoyogerako. Kati okusasika kw'amaka kw'okuva ku ki? Nakwo kulina ebikuleeta bingi. Naye nga ebisinga obungi osanga byesigama ku mbeera y'ebyenfuna nga bweyimiridde mu ggwanga. Kubanga okusooka n'olwaleero abaana abamu abalenzi n'abawala tebafumbiriganya kubanga obusobozi obw'okufumbirwa n'okufumbiza tebabwina. Tosobola kufumbirwa nga toyina na nnyumba womwe munaasula n'ekitanda kyennyini kwe munaasula nakyo temulina busobozi, so temujja kufumbirigana. Eyo gye kitandikira. Abasobodde okufumbiriganya ne bafuna abaana osanga ssente ezibalabirira mu famire nga teziriiwo, entalo ne zitandika famire nesasika. So embeera enyingi era eva ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga ey'abantu, economic. Kati era nawulidde ndowooza nawulidde ng'ogamba nti tujja kukyogerako kubanga nawulidde nti mwami Museveni yagambye nti obwavu n'embeera z'abantu eyo zaabwe si za gavumenti ezo zaabwe balina okulwana nazo. Kati ekyo nakyo gye kiva kulowooza nti abantu bajja kwerwanako nga bwe basobola nga tomanyi nti byokola bikwatagana n'embeera zaabwe. Musolo gw'obajjako nti gubaavuwaza. Obutateekayo gwe byolina okukola kulabirira obulamu bwabwe obuva mu misolo, bakuwadde emisolo n'ogibba. Era bwe balina okwerwanako mu malwaliro, ku masomero, ku mazzi, amasanyalaze, ez'amasanyalaze wazibba. Kati uniti y'amasanyalaze egula mirundi 10 ku ezo ze yandibadde egula, bazinyuunyuuta era ku bantu abo. So ekyo nakyo ndowooza tujja kukyogerako oba bwe tunaba oleesa ensonga. Naye nga obwavu obwo bwe buvaamu okusasika kw'amaka, bwe buvaamu abaana butagenda mu masomero ne bakulira mu masomero, amasomero gagaanye, tewali kye bafunayo, bagavuddemu, bali waka, awaka tewali kintu, n'emmere teriiwo, entalo zitandise, n'amaka ne bagafubutukamu ne bagenda mu bibuga. Kati emitaawaana egenda yeeyongera, naye ng'ekigireeta kyonna kitandikira ku mbeera y'enkulaakulana n'enfuna y'ensi nga ntono.
kale tuyanze nnyo tuyanzeega mutukize sote kuwumulamu katono nnyo abo tukomawo tulina ensonga nga tubagambye tulina ensonga y'okulaba engeri gavumenti gyeyokwatamu ebigwa tebiraze nga tutunulira mu mbeera eyiwo mu kaseera kano ab'ekiteezi obusente babawadde abamu bagamba nti butono nnyo then n'ebigambo ebimu byayogeddwa omukulembeze w'eggwanga ku meefuga g'eggwanga tujja kuba tunuulira ensonga ezo n'endala nga bwe zitambula kale mutukize tufulumu katono nnyo bwe tukomawo neekomeza mu njezi ziyitamu ku lukwakwayo then tulabe ate wetuwunzika show yaffe eyonaku lwalyo nze mukose Aunde Anthony nkyali Dr. Kizza Besigye ku interface wano buli lwakutanga essaawa 6.